on the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti and media beyond the newsroom mukutu semakuto kutusaka ensonga zisemasonga nzedde niyagenda masino kubanga nkuweereza ate amawulire getufuna okuva mu bitundu ebimanyikidwa ng'ebyobutambala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yayongedde okugenda masino okubeera ng'akola ebyafaayo namungi w'omuntu wagenze maaso n'okubeera nga amwaniriza nkugambye kino nno kirekawo abasajja nga Mathias Mpuuga Nsamba abagamba nti bo mu Masaka tetukyaddamu muwulira ku kigambo NUP oba Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala ogenda masino Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa byonna nga bwe bigenze maaso n'okubeera nga bitambula ebigambo bingi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera wabula banywanyi njagala munzikirize bukkiriza ngende maaso n'okuba nga ate bibawa bingi wabula nga asimbula okuva e Kampala okuboolekera ebitundu by'ebutambala kwoteeka Gomba agenze maaso n'okubeera ku ebintu bingi byayogera era ku ebyo byagenze maaso n'okuba nga ayogera kwe kwogerako ku mbeera y'abasuubuzi abafiiriddwa emaali yaabwe yonna eyaweddewo mu mazzi ate mu wiiki gyetukubye amabega ono nno avudde awo n'atutegeeza nti Hamisi Kiggundu talinga ye omuntu ssekinnoomu wabula ali backed up by the government ate era nga ye Museveni himself lwaki byonna ngenze maaso n'okubanga munywanyi mbikuŋŋaanyiriza wabula bagenda maaso tugoberera tuli live ku BTN Media Beyond the Newsroom we are trying to stream live mugende maaso n'okubanga ate mutwegattako obutereevu nnyo nnyini ddala awo wennyini njagala munzikirize ngende maaso n'okubanga ate tukolamuko katini bwe tuti video gimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli kinoomu ate era mu ngeri emu njagala okusaba kwatana twegattako mu butongole twegatteko ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe then bw'omala ne awo mukado kaje personalize okateke mu all of tufune notification kumbozo naza tutekayo then yatera mu ngeri yemu gwatana twegataka eri ku Deni exclusive ensonga twazitambuza da nyonyini dala twegateka ate tusobola okubanga fenna tutambulira wamu okulaba nga eggwanga lyatu Uganda lifukira ddala eggwanga eryomuwendo nze Deni agenda maaso n'okubanga munywanyi nkuweereza kakati njagala tusandikire wano olabe ku mbeera nga bweri mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebyabutambala laba namungi w'omuntu we yeeye ku nguudo okugenda maaso n'okwaniriza ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bufulaga bwaffe twaguzeko bufulaga 1000 omukulembeze tetunnamukwasa naye twagala bufulaga 2000 wabula tuwelinawo situbuzaayo bufulaga 5 byokka gye mitwalo 5 tubuzaayo bufulaga 5 byokka tuweze 2000 tubumukwase olunaku lwaleero akawungeezi naye nga do 10,500 weruli yadde ng'olunaku olwajjo lwabadde lwa Sunday tetwasobodde bufuna bonna 10,500 ne tufunako 10,000 500 babinteeredde ku mmotoka bijja bitugoberera naye twagala fulaga 2000 kankozesa omukisa guno okusoma ennamba ya bufulaga egendako ssente za bufulaga
Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkubo wonna wagenze maaso ng'ayita mu bitundu by'ekyengera nkugambye ekibadde kijjobe ate twekako obusega wuuyo paka kwesogga ebitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Butambala. Omanye ne mubadde ebigambo bingi Timuwanga Kivumbi bamukowa Bobi Wine eno takyalinayo buwagizi waliwo ne munnamawulire omu yavaayo ko n'atutegeeza nti tulagenda okutuuka mu 2025 nga NUP tekyaliwo era nga Kyagulanyi takyalina yadde bamugoberera abawera abana. Kino nno kirabikanga kati ekyobuswavu eri bannamawulire bano abajjanga boogera ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe biti. Kati simanyi oba kino kirekawo abasajja nga ba Mathias Mpuuga Nsamba n'abo ba political analysts abadde nga bajja ne bagamba nti Kyagulanyi aviiriddwako abasajja ebikonge abazimbwa Buganda abasajja abakoze bwe bati ne bwe bate. Kaakati nno kino kigenda maaso n'okubeera nga ate kitulaga nti politically Bobi Wine ali strong era akyali genda maaso n'okubeera nga apulinga crowds n'olw'ensonga eyo njagadde munywanyi ngende maaso n'okuba nga ate ebintu byonna mbikutemeramuko mpola mpola. Kankuweko kone wano osooka olabe ku mbeera bwe badde oluguudo nno abantu balugadde. Oyo ye mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeesogga ebitundu ebimanyikiddwa nga ebya Butambala ne Gomba olunaku luno olwaleero. Omusajja akyagenda maaso n'okubeera nga bakakasa nti w'amaanyi n'okukira abangi we bamulowooleza. Wabula kaakati njagala nkuwe ku bigambo bye owulirize bwannyonnyodde era n'ebigambo bino butya bwatutegeezezza gwe nno munywanyi. Bano bahamu abo bakozi ba Museveni oyo Museveni okay Museveni wandikire baluwa n'omukono gwa kono nagirisibinga n'ogwa ddyo okitegeera bino Museveni yawamba ekibuga bano abalala bonna abakozesa abakozese n'abo abali mu opposition mumwe mbate ezo sindikirizo zijano muve mu kulwanira obufoofofo tuddewo nakyemalira abadda mu kulwanira tukulira mu mbeera eno zekasita nsigala mu kafo kano zekasita Ono nno mugamba obokola statement yegamba nti muve mu kulwanira obufoofofo mujje tulwanire wamu tujjeko nakyemalira tutereze eggwanga obubaka bugenda butereevu eri lukwago. Akayana ng'agamba nti ate bakansala ba Nuupu be baagaba omuwala bikoze bitya biki mu byonna ddala ekituufu kiri nti hamu yandivudde eri n'afuna omuwala ogwo gwonna ku bwereere n'aguteekaawo oba oliawo omusajja yono naye mu mbeera ng'ebintu byonna si birungi naawe ali obulungi biyinza okukutabukira. Olunaku lwaleero omuyimbi Nakinku amanyikiddwa nga Diamond Platnumz wali mu ggwanga lya Kenya ebyobugagga bye byonna biweddewo lwakuwagira gavumenti eri mu buyinza. Abantu bakumye omuliro ku TV emanyikiddwa nga ya Wasafi TV ne bakuma omuliro ku makage ne balumba amaka ga Harmonize ne bagalumba nago ne bagasaanyaawo nga beekalakaasa bagamba muwagira mutyawo mukyalo ono Nakyemalira Samia Suluhu okubeera nga atutulugunya n'okulaba nga afuga Abatanzania obw'embola. Kaakati gwe naawe bw'oddeeyo n'osirika olw'okuba olina position kw'oli waliwo akaseera we kajja okutuuka ekyamazima nga tokyasobola kusirisa bantu n'amaloboozi gavuddeyo ogenda mu maaso nakubeera nga googera. Ekyo nno kirowoozangako nnyo obudde nga bukyali. Kaakati ebyo nno Bobi Wine tagomyeawo wabula bingi byayogedde wuliriza wano. Tuli bannayuganda naye njagala mumanye seera ne bw'oba oli comfortable ng'emaali yetambulako akaseera waliwo omusuubuzi muno gwe bawambidde emaali naye tebifiiridde mu dduuka nti Massi naye nga bamuwambidde emaali n'ebirala bifaanana bwe bityo. Bino ebintu byonna biva ku Museveni kati eno symptom gana mataba eyo symptom ate nga mumanyi obulwadde bwe buva. Museveni mwena mwalaba ebbaluwa gye yawandiika ng'agaba omwala bino ebirala byonna these are details nsonga n'abantu be bakozesa. Ekizibu kiri Museveni
kiri mu 7 kiri mu 7 kiri mu 7 mujja kwetoloola mu byonna byonna bw'atono yawandiikiddani mu 7 bano bamisa akabanda egyo mikono gya mu 7 those are his tools tulina kujjako oyo omubbi omukulu saagala nakumala budde twabadde mu Northern Uganda mwalabye enguudo bwe zifaanana mwalabye obwavu bwe bufaanana mwalabye bannayuganda bannaffe bafaanana bwe baafuba okutwawulako twavuddeyo ng'enjiri tumaze ogibunya era kati tetulina budde bwa kumala wano nga tukaaba tugenda Butambala ssaawa zino tugenda kofa enjiri ya protest vote mission ya kujja mu 7 mu Ntebe mission ya kulongosa Uganda mission ya Uganda mpya mission ya kujjawo doyina nonsense ebirala bijja kwongereza okuwe tuba tukyalina mu 7 tujja kutuula nnyo nga twogera mu maaso g'abannamawulire mujja kulaba nnyo abasuubuzi nga bajja ne bawa testimoni zaabwe ne babayita ne babasasula oba ne babatiisatiisa ne basirika paka ekizibu ekirala bwe kijja tujjewo ekizibu ekikulu gi mu 7 tetumala budde tusimbula tugenda Butambala ab'e Butambala tujja ab'e Gomba tujja ab'e Bukandula tujja ab'e Madu tujja n'ebitundu bya Uganda briefly in English mwenna omukulembeze abagamba ajja eyo wabula abagambye bino byonna it's just details ku ebyo bye tuyitamu abagambye nti ekizibu kyonna mwenna mwekimanyi nti ekizibu Yoweri ekizibu kyakukyusa bukulembeze ebintu byonna biryoke bidde mu nteeko naye kitali ekyo nga buli omu akyasobola okukola byayagala nga tuli mu bukulembeze obwa General Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tewaliiwo kijja kyuka nti kimanyikiddwa bulungi oli yawandiika ebbaluwa n'agiwaha namukkiriza n'amukwasa omwala bino byemwekwasa nti ate gundi yayogedde gundi n'agamba nti ate gundi nti ebyo byonna mwekwasa bya bwereere ensonga Yoweri mugende maaso n'okuba nga mujjawo Yoweri musobole okuba nga ate buli kimu kitambula maliraadi sana ola n'agamba nti mujjeewo ebyo by'okugamba mbo tebinkwatako naye waliwo omusuubuzi munno nga konteina ye baagikwata for sure nina ebintu byange ebyo byonna natumye ebweru ne bijjira mu konteina gwali gwa 3 okuva paka kati biri nakawa wali konteina ahangu basuubuzi abalinamu ebintu balemererwa osasula omusolo nga mungi okuva ogwokusatu guno tulimu gwa 11 sibifunanga kakati gwe ku byamu akafaananyi omusuubuzi oyo alina ebintu mu konteina eyo ali mu mbeera ki wabula mwasirika akaseera ng'olemereddwa okuyimusa eddoboozi ly'okwerwanako oba okulwanirirako banno naawe akaseera bwe kalituukako okukaaba tebagenda kubeera nga mwana tu bakuyamba waliwo omuvubuka bambi atunda mifalisaawo bamuyita Meremenya mumumanyi nnyo ku internet yavaayo kemabega n'agamba wabula hamu ku bino ebyuma byaleese ozimba omuwala tebibangawo bannawe omusajja akulaakulanyiza ekibuga amataba bwe gazze gatuukidde ku mifaliso gye ne gagyonoona gyonna ndowooza yatisse loole nga 5 nga zonna batwala ndowooza bajja gikozesa mu nkola Ntebe abaana bamujjukiza ne baga omusajja aleese ebyuma tebimanyike musajja wattu ng'ali mu kkaaba naye nga bwe bamumooki nga bagamba hey you used to mock us then right now it's time for you to feel what we are also feeling go through what we really passed through okitegera ekintu ng'ekyo. Thank you. People power. Our power. NUP. Everywhere. People power. Our power. Thank you very much. Njagala mudakika ntono nange ogatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi agasaasira bannaffe mu Kampala abafiiriddwa obulamu abafiiriddwa ab'enganda zaabwe mataba gano agabaddewo n'okusaasira bannaffe abasuubuzi olw'okufiirwa emmaali yaabwe naye era wakati mu basaasira baganda baffe njagala manye kino tekiri wano wokka kiri everywhere ng'amataba bwe gatuta abantu mu kibuga Makati bwe gatuta abantu e Kapchorwa ne Kwen ne Bulambuli ate tekyakatandika kibadde nga kibeerawo the same way nga bwe mulaba kati amataba bwe gayonoonye emmaali yammwe ne gayonoona n'obulamu bw'abantu y'engeri y'emu kasasiro gye yabikka abantu ekiteezi y'engeri y'emu ebizimbe gye bikwata omuliro ne bijja
naye nga tewali fire brigade eri ku standby. Yengeri yemu ebizimbe gye bijjogwa, yengeri yemu petrol station gye zijja okwata omuliro. Ekyo kibadde bwe kityo emyaka 4 kigenda bwe kityo paka nga mwe bannayuganda bekikwatako n'abo abalowooza tekinabakwatako nga musitukiddemu. Baganda baffe abasuubuzi mukola business era ffenna tuli bannayuganda, naye njagala mumanye nti buli kaseera ne bw'oba oli comfortable ng'emmaali yetambulako akaseera, waliwo omusuubuzi muno gwe bawambidde emmaali nga ye tebifiiridde mu dduuka nti mazzi, naye nga bamuwambidde emmaali n'ebirala bifaanana bwe bityo. Bino ebintu byonna biva ku Museveni. Kati eno symptom gana mataba eyo symptom, ate nga mumanyi obulwadde bwe buva. Museveni mwena mwalaba ebbaluwa gye yawandiika nga gaba omwalabi n'ebirala byonna these are details, nsonga n'abantu be bakozesa. Ekizibu kiri mu 7 kiri mu 7 mujja kwetoloola mu byonna bw'atone yawandiikidde ani Museveni. Bano bamisa Kabanda, egyo mikono gya Museveni, those are his tools. Tulina kujjako oyo omubbi omukulu kekizibu ekikulu. So nze saagala nakumala budde. Twabadde mu Northern Uganda, mwalabye enguudo bwe zifaanana, mwalabye obwavu bwe bufaanana, mwalabye bannayuganda bannaffe bwe bafaanana, be baafuba okutwawulako. Twavuddeyo ng'enjiri tumaze ogibunya era kati tetulina budde bwa kumala wano nga tukaaba. Tugenda Butambala ssaawa zino. Bwe tuvaayo tugenda Gomba tubunyise enjiri ya protest vote. Mission ya kujja Museveni mu ntebe, mission ya kulongosa Uganda, mission ya Uganda mpya, mission ya kujja ono yina nonsense. Ebirala bijja kwongereza okwo. Bwe tuba tukyalina Museveni tujja kutuula nnyo nga twogera mu maaso g'abannamawulire, mujja kulaba nnyo abasuubuzi nga bajja ne bawa testimony zaabwe, ne babayita ne babasasula ne babatiisatiisa ne basirika paka ekizibu ekirala bwe kijja. Tujjewo ekizibu ekikulu ye Museveni. Tetumala budde tusimbula tugenda Butambala. Abe Butambala tujja, abe Gomba tujja, abe Bukandula tujja, abe Madu tujja, n'ebitundu bya Uganda yonna tujja. Briefly in English, I want to add my voice. N'ebitundu bya Uganda yonna tujja. Briefly in English, I want to add my voice. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abirapinze byonna mu dakiika 3 n'akutegeeza nti ekiruma bannayuganda obuzibu bwaffe General Museveni. Era bwe munaaba mwegasse awamu ebyo byonna bisobola okuba nga banywanyi beggwawo. Kakati nno David Lewis Rubongoya aparedinze tiimu y'abannamateeka bagenda otwala gavumenti bagikube mu mbuga z'amateeka nga bagivunaana okukina ekyagudde mu Kampala. Era tiimu eno ekulembeddwa Shamimu Malende ne Kanso Muyizi okulaba nga baggusa ensonga eno. Kyetusazeewo ffe nga National Unity Platform kwe kuyamba ku basuubuzi abo kutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka. Era tiimu eyo egenda kuba ekulemberwa Honorable Shamimu Malende ne Kanso Muyizi abadde wakubeera wano naye ali mukubajja. Era twagala abasuubuzi bonna ku nsonga ya compensation bajje bawandiike batutuukirire ne legal team yaffe tubayambeko okugenda mu kooti kubanga bano be bali mu kola nti bagenda kuwa compensation. Bwe tubadde boogera ebbanga lyonna ebyekiteezi mujjukira bavaayo ne bagamba nti bagenda compensating abantu naye ne be baawayoko babawangayo miliyoni 1 ne bagezaako basirisa. Bali eyo era buli kiseera babeera bavaayo bakomplaini nga beemulugunya kubanga biba byakiyaaye biba bya bulimba. Tulowooza nti ensonga eyo erina okutwalibwa mu kooti, abasuubuzi basabe compensation mu nsonga eyo. Lwaki? Kubanga kiba kiva ku bumenyi bw'amateeka bwa gavumenti yeerese ebyo ebizibu byonna. So tujja kuyambako ku bantu baffe okubayambako okutwala egyo emisango in the courts of law. NUP egamba nti bino eno ensonga zino tuzitwala mateeka era mu kooti gavumenti ebitebye bulungi. Lwaki yagenda maaso n'okubeera nga ekola bweti okubeera nga bawa omusajja omwala atandike okuzimba ng'oba oli awo plan ye tegenze maaso nakubeera nga ekubwa mu liiso KCCA bayinginiya abaayo kwoteeka nabo abakulembera ekibuga n'ebintu ebirala bingi ti gavumenti mu bigwa tebiraze evunaanyizibwa ku kubeera nga esasulira abantu ze baayo. NUP egamba nti bo bakugenda mu mateeka basobole okubeera nga ate ebyo byonna babituukako. BTN Media,
Beyond the Newsroom. Nze Deni akutuusizaako ensonga, nzikiriza nkuteere wano tusinkana ate mu birala bingi bye tugenda mu maaso n'okuleetera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.